Oluvannyuma lwa Katikkiro okukyalako ewa Charles Peter Mayiga ne Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okwogerera mu nsisinkano ye n'abataka nga yeemulugunya ku kukwatibwa kwa Lukwago. Kakati NRM batandise okubeera nga bafumbafumba ebiboozi, era bino byali badde babiteeka ku Nuupu, naye guno omulundi tutegedde nti bino si bya Nuupu. Naye katusooke tuwulirize Charles Peter Mayiga nga ayogera ku nsonga y'okukwatibwa kwa Lukwago, then tutandikira awo mu mboozi yaffe eno. Tuli mu kiseera kizibu era embeera etiisa, naye wadde embeera etiisa, okusookera ddala Erias Lukwago musajja wa Kabaka atamuumuunyizibwamu. Era buli omu akimanyi ensonga za Buganda zimuli nnyo ku mmeeme, kubanga yeddira nkima era ab'enkima bamwenyumiririzaamu nnyo. Muto wange mu by'amateeka Nabuddu munnange bwe twasomoka Lwera, siraba ngeri yonna gye nsobola kumwekweka ensonga emukwatako nange enkwatako. Naye bwe nawulira nti nno bagambye nti ajja kudduka ate naseka busesi. Omuntu nga Lukwago ayinza okudduka, adduka alagewa ate n'embeera z'obulamu bwe. Naye kindeese kugumya Naalongo ono n'abaana nammwe abooluganda, njagala kubagumya era wadde embeera etiisa naye temuterebuka. Omuganda agamba nti ekiwola tekyala, omukalo gw'embogo bagutwalira mu nkwawa. Kutegeera amakulu g'olugero olwo, naye mubeere banywevu kubanga abantu bangi Erias Lukwago bamulowoozaako era tetusobola kumwabulira mu kaseera kano akazibu kaalimu. Ekyamazima obunkenke buno bufiiriza eggwanga. Bw'olaba kati emikutu egy'ebweru gye bitwogerako, abantu bayinza n'okulowooza nti mu Uganda buli muntu asula wansi wa kitanda oba buli muntu ali mu mpuku. Olw'ebyo ebigenda mu maaso, nze nno nsaba abantu abalina obusungu ku bannaabwe bakkakkane. Obusungu obw'ettumbiizi buyinza okusuula oyo abulina mu katyabaga ne buleetera n'ensi emitawaana. Naye nga nsonga tuzigoberera, katusuubire nti abo abamulinako obuvunaanyizibwa essaawa eno banaakola ekitaasa obulamu bwe naye n'eddembe lye ng'omuntu. Uganda eno nsi ntono, si yemu ku nsi ennene bw'ozigeraageranya ku mawanga amalala, naye ekyali nnene ffenna tugyamu. Simanyi lwaki ono yeeraliikirira oli yeeraliikirira eri, nga Uganda eno nnene. Ate n'ebigambo abantu bye ebigambo abantu nga babyogera, ebigambo bya ttaani. Naye nze Lukwago ebbanga lye mulabidde okugjako okwogera ki ekirala kyakola? Ye kimuli ku mutima akyogera. Ekyo kigemesa omuntu omulala yenna okwebaka. Era nga bwe njogedde tusobola kwabulira Erias Lukwago. Tubadde naye ebbanga ddene nnyo mu nsonga z'Obwakabaka. Omwezi 24 omwezi oguwedde Ssaabasajja yasisinkanye abataka abakulu ab'obusolya, ensonga eziri mu ggwanga yazoogeddeko. Era mwazuulidde n'abantu abalala bakulu bangi bazoogeddeko. Tukyalina essuubi. Kakati Kabaka yabadde yalaze dda obutali bumativu kubeera nti baalinyiridde eddembe lya Lukwago ery'obuntu. Wiiki ewedde we yasisinkanye mu mitikiti gyabaddemu ne ba clan heads, abakulu b'ebika, wali ku Twekobe, ku maka ge aga Twekobe e Mengo. Ebyo byonna najjukira nti abyogera Muhoozi akola ki? Awulira. Era y'ensonga lwaki naye omulaba twiti ze ziwunga zigenda eyo ku Kabaka. Kabaka alina okunsaba, bw'atansaba okuta Lukwago sijja kumuta. Kati ebintu Katikkiro byayogedde awo eby'obusungu bw'ettumbiizi, Uganda nnene, simanyi lwaki abantu babeera okugamba ebyo byonna biraga kwegulumiza okwa Muhoozi Kainerugaba, definitely. Naye
wabadde ngawo ekintu ekigenda mu maaso ku guno omulundi wenfunidde akakisa naye lwakuba nti akatambi siise nako yabadde essimu yakubiddwa ku rediyo nga waliwo omukyalo omu baadde bamuyita Sauda Namutebi. Kati yakubye essimu ku rediyo nga Kabaka akyadde ewa Kaliga wano ewa Elias Lukwago, era nga mu kulaga balaze okunyolwa nga yategeeza naga nti Kabaka akimanyi bulungi nnyo nti breadwinner taliiwo, taata kitegeeza Naalongo tasobola kulabirira family. Kati Kabaka bw'atyo yabawiirizza emmere n'ebintu ebirala, naye yamakuba nti kati family be bagenda okubeera nga bakola ki, Kabaka yagenda okubeera nga agirabirira. Ekyo kyongera okulaga nti kituufu kakati gwoba olowooza bwoti ffe tulowooza bwe tuti nga Buganda ng'Obwakabaka, kuba kati directly bino biva wa Kabaka. Kakati mu kulengeza bano bannaffe ne batandika obukodyo bwabwe bwe batera okusiba ku Nuupu ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yakulemberamu okuvuma Kabaka ne Katikkiro, ne batandika ku Maama Najjinda. Kati kana akakazi akakubye essimu nga kagamba bakayita Namutebi Sauda nga kagamba nti ebyo bikyali awo, ffe twagala okumanya ku baana Najjinda be yazaala bagamba abalongo, twagala okumanya abaana abo tumanyi bamayiga, abaana abo tumanyi bamayiga. Mulaba okiraba? Kakati njagala buli muntu yenna wano ategeere nti si buli kintu kyonna ky'owulira nti obanga bavuma Kabaka oba bakola batya nti kiri wansi wa Nuupu. Yes, nti okuyisamu eggaali kubaddewo, naye ate waliwo ebintu nga ababifiweringa era bye baagala bitambule bwe bityo. Kakati guno omulundi ensi yonna esirise, NRM ejjayo obukodyo bwayo, okitegeera. Kati batandise ku Katikkiro, naye ako oba oli awo ebyo bijja kuyita buyisi bwe bityo, tebijja kwogerwako kubanga bo tebakola nsobi, buli kimu bakiteeka ku bwaludda luvuganya. Naye nga oli yatandise okulumba already, olaba ndowooza bali ku Kabaka, bali ku Nnaabagereka bamutandiseeko, bamubanja abaana abalongo, naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti yavayo n'agamba alina abaana abalongo. Era gwe wonna eyali akuziza ku mwana, njogera ku bazadde eyali akuziza ku mwana, omwana yenna ng'omukuzizza abeera mwana wo era omuyita mwana wo era ogamba omwana wange, abaana bange. Kakati tetunnalabako oba tewaliwo bukakafu bulaga nti Nnaabagereka yazaala abaana abo ng'omuntu, naye abaana bwe bali, okitegeera. Era netukitegeera mu gw'omunkugu nti abaana abo yabaadoptinga era abayita baana be. Kakati yafuna olubuto mu mayiga, atubuulira abaana abo baani, aveeyo annyonnyola Obuganda abaana abo. Ndowooza okiraba, oli akugambye ye Namutebi Sauda olwo atumiddwa, yogera bw'oti, kubanga alina kukuba ku rediyo olw'ensonga nti bw'anaakyogera oba nga ku social media bayinza obutakola ki, obutakigira, kiyinza obutasaasaana nnyo oba oli awo. Kati alina kuyita ku rediyo akuba essimu ku program, akuba essimu butereevu, naye ebyo byonna bivaayo nga Katikkiro amaze kukyala wa Lukwago era n'ayogera byayogedde ebyo. Ne Kabaka naye n'alaga obutali bumativu ku nsonga za Lukwago. Ne batandika ng'era bw'olaba Muhoozi bw'akola, mugezaako okumala ekitiibwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Kakati ng'era bwe kiri nti munnange bagamba nti Katonda bw'aba n'akuggyako obuyinza asooka kuggyako magezi, ate gwe ne bw'ogezaako okubeera nga weegaana ekintu oba weerongoosa weesiiga akazigo era obuyisa bwo butuufu maane buvaayo. Kakati mukitegedde nti ebiboozi ebyo si bya Nuupu, nedda.
ate era si buli muntu yenna eyerimbika mu struggle ng'akulaga nti baagala Uganda enunulwe, nti ddala kituufu aba ayagala Uganda enunulwe. Bangi nnyo baliwo nga bambega, kubanga nze njogedde n'abantu bangi nnyo wano. Omanyi bwe nali nakatandika yuno Uganda at large, nayogeranga n'abantu bangi nnyo, naye nagendanga mbagwamu. Wasooka nga noyogeranga nabo ng'ab'enkyukakyuka, naye along the way ogenda okulaba ng'aseerera, ogenda okulaba nga temukkaanya ku bintu ebimu, ogenda okulaba nga omwajuwinga ng'abuukako waya, ogenda okulaba ng'atandika era omaliriza otegedde nti bulijjo ono si wankyukakyuka. Waliwo n'omuntu omu wano gwe nateranga okulanga, yampa akalango wano nga yakitegeera nti oba oli awo njaggaana bw'anandaga nti si wankyukakyuka. Kakati eyo bwe tumanyagana okumala ebbanga, eyo gye yali ng'ayitira n'ebintu bye yali akola byonna nga ono omusajja ali ku ki. Kati lumu ne mmugwako mu joint yeemu gy'abeera eyo gye balira enkwacco zaabwe ne shisha waabwe. Kati mba mmunoonya ne ŋŋendayo ne ntuukayo ne ntuula awo nga tamanyi nti wendi, ng'ali mu kweyasa, kwalidde enkwacco yina ali haayi. Ne ngamba ono omusajja ekitegeeza ne nzijayo essimu yange nga nninga alina byenkebera ne murikoodinga bulungi ennyo ka vidiyo nga yererejja ng'ayambadde ne t-shirt ya yero. Kati ekyo tekyalibadde kikyamu kubanga temusobola kubeera nga mukkaanya ku kintu kyekimu, naye ate okwekwekerera kyekyali ekizibu. Era bwentyo bwe namugamba nti enkolagana yange naawe ngenda gisalako lwa kwekwekerera, kubanga nina mikwano gyange aba NRM bangi, naye boogera nange directly nti bawagira NRM. Kakati toyina nsonga yonna ekuleeta gyendi n'otandika kugira mu bbala litali liryo, litali ku mutima gwo. Yensonga lwaki ngenda kwesalako, olw'ensonga nti oba oli awo waali enkozesezza n'ensobi, kitegeeza oli mbega, era ne mwesalako. Nedda katambi kaakano nabaddewo nga yererejja nedda nti olaba akati abo be nabadde ndimu ba NRM nnyo. Nemuga yes, okuwagira NRM si musango, naye lwaki ojja gyendi ne tunyumya emboozi gye tunyumya ng'ekwatagana ku nkyukakyuka nga tuli wa nkyukakyuka? Otegeeza ki? Gwe waali badde oŋŋamba, kubanga ne mukwata essimu ne nkubira benkubirawo ne mbateeka ku loud ne njogera nabo ng'awulira. Ne mugaa nti oyo ne mugaa awe nga twajuwinga ng'awulira. Ne mugaa nti omulabi oyo muna NRM akola wano na wano, ne nkubira n'omulala nga muna NRM era amanyi nange mumanyi, naye tebeekwekerera nga ggwe. Kyentegeeza era tisobola kukolagana naawe, buli muntu alina principles ze. Ne mwesalako bwenti kubanga abantu babeera bankwe just beerimbikamu bwerimbisibwe bwetyo. Kati abantu bangi nnyo wano nayogeranga nabo ku Uganda Atalagi bali eyo, abamu bakadaama, abamu baki, naye gye bugwera ogenda okulaba nga ate nze nabaga nti omuntu yenna ng'alimu oluntu olwo naddala nga yeekwekerera, nze mulaba ng'omutemu kuba asobola okukola ekintu kyonna abantu abo mitima gy'abava dda. Era omusajja oyo gwe njogerako yamaliriza alina abantu babbye bangi, ne bananeka okubeera nga ate nze gwe olumu bandaba naye nokukudda gyendi bakompuleyininga, ne ntegeera nti n'obubbi mubbi, kugamba emitima gy'abava dda wano gyaddadda mu nsawo abasajja. Naye kale kyonna kye kiri still ensi eraba era ekituufu kiba kituufu. Lukwago baamuzizaayo dda mu kkomera, baamusiibudde Mulago, kati baamuzizaayo mu kkomera era bagambye nti ali stable kubanga buzibu bwali buva ku sajjale gye yafuna India, neck surgery. Kyensuubira okuba nti just obulumi busiriikiriddemu okwo, kuba muhoozi ye yagamba juzi nti Lukwago tajja kumuta bwe kiba oba anaafa oba afiirayo, nti byavunaanyizibwa ku ekyo, byonna babiteeke ku ye. Kati obusungu obw'ettumbiizi mu mbeera efaanaganako bw'etyo baje bamunenya kubeera nti no yali awolereza Besigye n'amanya
ku mission z'abeesige ez'okulya mu nsi olukwe n'atazoogera n'atajja mu gavumenti kuzoogera looya we n'atajja mu kwogera gwe musango gwe bamuvunaana kuba talinaako bujulizi nti oba yali akimanyi oba n'omusango nti mutuufu kuba ne Museveni kennyini yabadde bw'atyo nga abyogera Besigye tayagala kujja mu kkooti kankusiibulire wano tusingane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Tulagiga bulijjo akuume.